Hajati Aisha Nalumansi omutuuze ku kyalo Kyudaya mu Kireka mu distrikiti y'e Wakiso y'omu ku 10,000 z'abasiraamu abeesunga okutandika omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Ekisiibo tukyetegekedde era tujja kukisiiba mu buli ngeri yonna kubanga kyo era tuba tulina okukyetegekera tukimanyi oli mwaka kibaawo. Ng'omusiraamu yenna omugundiivu Hajati Nalumansi mwetegefu okuyingira obulungi ekisiibo n'ab'omu nnyumba ye nga tebaliiko bbala. Okusinziira ku kitabo ekitukuvu Quran, omusiraamu yenna okutandika omwezi omutukuvu alina okuba ng'asaanidde mu mubiri ne mu mwoyo. Sheikh Hassan Nyanzi ye imaamu w'omuzikiti gwa Masjidi Nuur ku luguudo lwa William mu Kampala annyonnyola. Allah subhanahu wa ta'ala Quran yaffe gye tusoma yagisiza mu mwezi ogwa Ramadan nga mwe muli n'ekiro ekya Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala muyasiza Quran. Basahaba olw'enkizo y'omwezi ogwo n'obulungi obujjuddemu obutagambika nga season erabika mulundi gumu mu mwaka, basahaba bayanirizanga Ramadan mu mbeera y'okubanga bitawbati nasuha. Basahaba bayitirizanga nnyo okubanga beenenyeza obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, okwenenya kwa kutuyinza oyita nti sikyaddayo kugwa mu mbeera efaanaganako bwete enakuwaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu bingi ebiteekateeka omusiraamu okuyingira omwezi omutukuvu nga Sheikh Hassan Nyanzi bw'annyonnyola. Tuyitirize okuba nga tusoma Quran nga twaniriza omwezi guno mu Ramadan, ate tuyitirize nnyo olw'ensonga Allah mwe yagisiza. Singa omuntu asoma ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti omuddu bw'asoma ennyukutu emu mu Quran ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mbalako empeera 10. Watyanga ate tukimanyi bulungi nti mu hadith ow'ekitiibwa Allah agamba okusiibwa yakwesigaliza. Ekitabo kitukuvu era kiragira omusiraamu okuyingira omwezi omutukuvu nga mutukuvu yenna ne mwoyo, ng'amaze n'okwetondera abantu bonna be yasobya omuli bazadde be, ab'emikwano n'abooluganda. At-tawbatu min uquqil walidain, omuntu okubanga yeenenya mu ebyo bye yanakuwazaamu bakadde be n'okuddayo abeerenga alongoosa gye bali. Olw'ensonga nti okunakuwaza mukaddewo wallahi zambi mazambi amanene. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bantu abasatu Allah bayanguyiriza okubanga abonereza ku nsi nga n'oluvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi bagenda kusinkanayo ebibonereza ebiruma, nga nsaba Allah leke tuteekamu abo mwe muli oyo yenna eyanakuwaza mukadde we, abeere musajja oba mukyala nga wanakuwaza mukaddewo, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeera akuteekako obusungu bwe. Ennyambala naye siddwako ennyo essira mu biseera by'ekisiibo ate nga bwe kisaanidde okuba era nga kiwedde. Omukyala ennyambala y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwala obuvunaanyizibwa okubanga Allah atulage omukyala engeri gy'ateekeddwa okubanga ayambalamu. Tateekeddwa kubanga ayambala olugoye olulaga yani enkula y'omubiri gwe, kibayinza oyita mu luzungu figaye. Osanga abavubuka abamu nga empale bazisibidde wansi, bambadde engatto nnene, oluusi abamu ne weesanga nti tebambadde empale nnene, bambala empale ezibakwata nga ziraga mwana wattu n'obwerere bwabwe. Ekyo obusiraamu tebukikkiriza. وبارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا موعدا. Kiri eriggo omusiraamu okugoberera ebyo ebikugambiddwa osobole okuganyulwamu mwezi gwa Ramadan wadde guwedde oba gukyaliko. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.